Mpuuga mubbi yabba simanyi ne milioni simanyi ezaalize okuleeta akalulu k'ebuddu ne Lwakaayi. Buli district teweebwa at least milioni ameka 3 kati obanga watuuka milioni 9 mwadala nti Mpuuga yabba 5 n'ekikumi kiri kye yakamanga bamuyita 6 kati mugatteko n'endala zeyabbawa ne za Lwakaayi nazo yazibba ekyo nyalo kibategeeza bali wano Mpuuga yabba ssente ze Lwakaayi babanga zatuuka 9 ssente zaali zisukawo ez'okukuuma akalulu ka pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mpuuga wabba ssente ezo nazo. Kati mu mbeera eyo tolina kubeera mubbi oba ng'oli wa NUP ng'olina empisa embi ng'oli mubbi nga weekola ebitagasa ng'omukulu oyo tolina kubeera mu NUP weegobe weka nga tunaba kufuumula kuba ffe tetukolagana baki naye ezagguleta mitiana tezaaliwo. Bw'otunuulira obululu obwawangulwa ku kalulu ka Mwami Museveni akabwa president obwawangula Muguleta Masaka yasinga okuwangula wano ne bamambe ba parliament yasinga okuleeta abe NUP abasinga obungi obwa Guleta obwa Mitiana ne Guleta Mubende bweveererawa so nga ne baagala n'abantu abalala ate yali effort ya Mwami Mpuuga so si effort ya munnaffe oyo ayogera bw'abagenze mu parliament performance y'omukulu kubadde kulwana kusamba bantu kukola bitajja paka lwe bamugobye ne kubwa commissioner ekisanja kyonna tetulina kye tufunyeemu kati abandi badde nga bali kusona state of the national address bajjamu basusonkulamu kubanga yaddemu ebituli biyitirivu ali mu kulumba Mpuuga yabba ssente ze baali bamuwadde ezaali zigenda okunoonya akalulu emanyi okuuma akalulu ate nga ye talina kyatulaga nze obwo mbuyita bulalu era olibwaga nze saabazoganya bwekubanga okuzoganya bwekutyo bwe kuli twongere bazaako 500 ndowooza awo Museveni tujja mumutwala. Bino nja kubyogera nze ndi Ssaabazoganyi. So bw'obanga oli eyo ng'omanyi oli muvubuka ng'ogenda kulabanga obulankanya ssente ffe tetubyagalirako ddala tulina emirimu gye tukola gy'abavubuka era abali eyo mwenna abalaba kuba mmanyi abantu be tulina social media n'abali eyo naye batulaba n'abatali wano mu Buganda abantu bangi nnyo abaweebwa obuvunaanyizibwa mukole omulimu ogw'ekitebe ogwa NUP ne mwesuye gwa Naggamba ne tukugamba kwata wali eyo omutwalo gwa kunywa mu mazzi n'ab'okola nabo n'ozibba n'ozirya genda eri mu bigundi simanya biki simanya biyita abo sibe bano be banoonya bano abaali batta abantu abo aba ADF bitwali tunoonya ebyo kyoboolako ebyo mu NUP tetukkiriza baki babbi abavubuka mwenna abaweebwa obuvunaanyizibwa ne mukola ebintu ebitali mu nsa twekole ki tweddeko era manyi mu ndaba eyo yonna abakola ebintu ebitali mu nsa ffe tugenda kukufuumuula onoonye gy'okola ki gy'odda kuba twagala okulaba nga tuyingira Uganda empya ng'obubbi twabukola ki twabussa wansi kubanga ekisinga okubeera ekikulu nti eggwanga lino lizza emabega lwa bubbi enguudo ze Lwakaayi butakolebwa bubbi kubanga ssente ziyisibwa mu budget naye olutuuka eno ne bazibba n'okubyogerako obwogezi mba mpadde credence ebintu by'obulalu ate nga si kyekyandibadde ekituufu mu kaseera kano nga n'obululu butandise tuli mu bululu bwa special interest groups n'osalawo ogenda okuŋŋaanya abantu b'ekibiina kyo n'abawagizi abalina ne potential eyandisiguukuludde omusajja muwandibadde mufokasinga kulaba mufunye enkiiko z'abavubuka mmeka abakadde abaliko obulemu nammwe musobole okufuna basis ewangula akalulu akakola akaddako naye n'osalawo ogenda okolenga omulimu gwo kuvuma Mpuuga ow'ekibiina ekitandika naye si kugenda ku issues eziremye NRM n'osalawo okugenda ng'ogamba ffe tujja kuba omu ffe mu NUP nga bw'agenda avaamu naye nga weerabidde nti ku babaka 503 olina 507 olina 507
olina oli okumuggyako kumpi ababaka 500 osobola okugusa kyogamba nti tulyambala ki engule naye gwe oli eno okuba wakuba omujiji gw'abamukaako Serwadda Kidandala Kakande ani gundi Kasibante Munyagwa bonna n'okuba n'obamalawo Basebuli Bamutumba bonna n'okuba n'obamalawo naye nga wali nabo n'omala n'okuba Bakakande Kenneth Pobani n'okuba n'omala n'okuba Bamwiru Bakaruhanga Bakasiyano n'abala n'okuba n'omalawo nojja kati n'otandika ne kubabo n'otandikira ku Basegirinya abo nabo obamazeyo Bakagabo Babashiri oli Owenjeru ani batebandeke bono batadde mu kaseera akazibu ba Veronica kati boliko bokubye kakali oguddewo otumye muwanga genda ogambe Abedi mukube bagala mukube Mpuuga mukube Kakembo mukube Veronica kuba gundi kuba kakati gwe ssebo olina 57 oli ayina 5 ogenda kusobola otya okugusa struggle gy'ogamba okujjako ng'okolera bali mu kiseera ky'akalulu emisingi ogikola owangula obululu obwo ffe twawangula by elections nga tugenda tuwangula emu ku emu kiwe essuubi abantu naye awo bagenda okukubira mu kifo ky'oconcentratinga ku byandiyambye akalulu ako obeeko ne wookatuusa reforms oziganye gwezo tozikola naye wayambadde eddesuuli bw'ogenda eri okwogera toyogera ku NRM byegambye nze obwo mbuyita bugwi bwa ddalu ekyokubiri namulidde ng'agamba Mpuuga mubbi yabba simanyi ne miliyoni simanyi ezaalize okuleeta akalulu k'ebuddu ne Lwakaayi kakati bw'oddayo bwe twagenda mu kkooti tutwale obujulizi DR forms ez'Emasaka ez'ebuddu zaaliwo Mpuuga ze yaleeta naye ezaguleta mitiyana tezaaliwo bw'otunuulira obululu obwawangulwa ku kalulu ka Mwami Museveni akawa president obwawangula Muguleta Masaka yasinga okuwangula wano ne bamambe ba parliament yasinga okuleeta ab'NUP abasinga obungi obwa Guleta obwa mitiyana ne Guleta Mubende bweveererawa so nga ne baagala n'abantu abalala ate yali effort ya Mwami Mpuuga so si effort yani ya munnaffe oyo ayogera bw'abagenze mu parliament performance y'omukulu kubadde kulwana kusamba abantu kukola bitajja paka lwe bamugobye ne ku bwa commissioner ekisanja kyonna tetulina kye tufunyeemu kati abandi badde nga bali ku sona State of the National Address bajjamu basusunkulamu kubanga yaddemu ebituli biyitirivu ali mu kulumba Mpuuga yabba sente ze baali bamuwadde ezaali zigenda okunoonya akalulu emanyi okuuma akalulu ate nga ye talina kyatulaga nze obwo mbuyita bulalu era oli bwaga nze saabazoganya bwekubanga okuzoganya bwekutyo bwe kuli twongere bazaako 500 ndowooza Museveni tujja mutwala